mu aya Allah subhanahu wa ta'ala jatugamba nti nno waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Abafa ani asinga ebigambo ebirungi, ani asinga ebigambo ebiwoomu, ani asinga ebigambo ebirungi mimman da'a ila Allah, okusinga oyo akoowoola abantu okudda eri Allah, okusinga oyo ayita abantu ategeeza abantu bategere Katonda waabwe bamusinze mu butuufu. Kubanga abantu bangi basinza Katonda naye tebasinza mu butuufu bwayo. Kati omuntu ayita abantu ababuulirira, abazza bw'obeera bakyamye, alungamya, nibona nga twandikoze bwe tuti, eno kyandibadde bwe kiti, ani asinga ebigambo ebirungi okusinga oyo? Wa amila salihan, n'agattako okukola emirimu emirongoofu, emirimu emirungi. Suratu Fussilat aya 3:3. Abaffe okoowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala kujjira oba kulabikira mu bintu bingi. Min jumulatiha ta'limu al-Qur'an, mu byo mwe muli okusomesa Qur'an. Wa huwa ashrafu al-jami', kyekikira byonna, kyekyebeeyi byonna. Kale gwayize yigiriza omulala.